Ngisigenda kwerabira musajja mu namba 4 kati yes business man nga bola baffe tukolera ku TikTok naye atrendinze nnyo bamuyita Clone Japan Clone Japan musajja wa ddala Clone Japan atrendinze nnyo ku TikTok nti kuno omwaka abadde nesoze era top andi ulira nsinze nkuwa wambuza abatrendinze ba TikTok ababaddeko abantu babalaba namba 4 yakko Clone Japan oshegedde oyo atrendinze nti buli muntu abadde akyamwogerako kati namba 3 nja kuwa Mirembe Beddings bw'oba obaddeyo Mirembe Beddings n'ensambya furniture nga walayi weebuzabuza tobamanyi tewali atabamanyi 225 obatege olane ne president yabogeddeko wano ya abo abasajja bakoze kibayina wabawulidde president ng'abogerako okategedde kati okujjako twalalidde ku 7 twaleseeyo kaabamu kyenda mbuuza kuba trending nja kuwaawo ba Sam Standing Furniture ne ba Apple ate ono omukyala kati nze nkwaba nga tebabamanyi nnyo naye ne bajja omwaka ne bagubikka Sam's are training nnyo waliwo ono omukyala ono ogera ku Sam's ku training nnyo ne Apple ne weerabira Royal Jeff nandi kiki kyagambye nti wa TikTok abakoze guno omwana ne bavaayo abantu babamanye nnyo abo abantu sajja Royal Jeff sigamba nti wa mwaka guno Royal Jeff waajiri Royal Jeff waajiri tetumuteeka nnyo wano Apple ne mukazi we tujja mulekayo eri yali yajja ddaye kati wantu weewo sozo sozo ku TikTok ate tujja muyita TikToka naye wakwandi yajja ku TikTok n'atagoza nyeki sozo banange jangu mbitayo mpechi uno bude twala twogera ku group nga batuli bulala sozo nsula wansi sozo mungambire ensula wansi aja utandika mami bumufanisha jangu okola aja kwa so twala twogera kwaga abantu abaliko okay oludde mu ndongo guno mwaka 2025 manyi njagala nnyo kulifaringa ku mwaka 2025 nga tunayingira omupya gwa 2025 twaguyingira neka tu solo kuwa walemera ndongo ebadde tennatambula 2025 just ndongo ebadde tennatambula mu guno omwaka mpayo ba DJs 10 abakoledde mu guno omwaka DJ Magic Touch namba tutandike namba 10 ranking tandikire kuba wansi DJ Mac Pro list bade ne bade je 10 mbadde baji kale tukolemo naba weza kale kalzaleo namba 10 awo tuba tukuwadde olemolekayo gundi agambe nti makanvimbye ekire kiya kunkyayisa baddi kale wala besta kolanga ko nabo nenga ba tukole batano ochegeera batano obamanyi tukole batano otukola batano abanga abamu bagenda sigalayo Butukole 10 era ambao bajja sigala kati tukole 10 kati tukole 10 namba 10 abasinga nkola nabo izisijja baleka ya bagalo yogerenga tolina bigambo byongedde ko maka abasagala yogera olwokuba nti Tessa munno oba ono munno yogera okusinziira ku ndongo kwogera kusinziira ku ndongo nabange solo ngenda baleka ya babo tuya kusinziira ku ndongo 10 namba 10 nga bangi wetunulira kala ikajudde ba DJ wane tandika tukolera abantu tukola abantu nabo bemanyi nze ngenda kubesingira ku nights amanyi sijja kugamba DJ gundi no waliwo kye bayita DJ gundi omumanyi naye akolera ku bala no twagala babo ababo bokozesezza kugongamba nti gundi namukozesa awo ntandikira ku brown skin gwe nkola naye nengamba ndi namba 10 awo nkulaba otandise andi olwo ngambi wenkola nabo kitegeeza mbangenda kugamba namba 10 brown skin kutereko ba DJ Shy Boy wali naye kati bwo ngambye nti tugende ba top kale ba top bw'omwaka 2025 namba 10 namba 10 waliwo mwana eyali akola ne Royal Jeff DJ Shak CP Saxi P that guy namba 10 asobola okubeerayo namba 9 asobola okuwaayo DJ Loni 256 DJ Loni 256 namba zanyira amabala ag'enjawulo ya omulaba ku Sipo n'omulaba ku parking n'omulaba Happy Boys n'omulaba oyo so muwa namba 9 namba 8 asobola okuwa DJ
Waliwo abakadde nga sanga bateka mu bavubuka bano. Teekamu. Bw'okola Mac Pro list. Yeah. Eringa nga bw'olya baby cool list. Kati yo kyatoveewo. Teekako ka cell membrane. Waliwo DJ akola mu waliwo ebbaala we Nasa bagitawo Lasi. Atambula nnyo mu mabaala bamuyita DJ ani. Bane mugenda kunsumbuwa. Owo mu comment muteekewo. Aha tugende ku namba mu. Nedda asooka mwogera okukola. Amwerabidde naye nga nenga wakabire. Atya ali atya. Ali awo muwanvu gaayi naye akuba endongo buli mabaala abeerayo. Ebbaala eri awo Lasi Nasa nakimanyi abasanga bakimanyi. Namba 7. Namba 7 obvious nja kukwata nteekewo awo omwana gwe bayita DJ kadabe wali akavubuka akakuba endongo bakayita DJ Youth oba DJ Youth Youth muwulire Youth yani kakola ne bulaka simanya biki show yako akuba endongo atambula mu mabaala naye ag'enjawulo omayinza sigenda kukwata DJ nga tebatambula nnyo mu next z'enjawulo namba 5 namba mukaaga mama oyagala kumbuga sipidi ya abani be na mungono jimanyi naba DJ tuweyo omu naye mu ba DJ beeyina nawe ku namba mukaaga yange sooteekawo akasajja ako ka DJ Enrico akuba kaine engeri gye katwendizeemu wano Enrico sobola muteeka mu namba 5 sobola muteeka mu 4 naye muteeke mu 6 ambeererewo ankwatira ekifo kya mukaaga oyo DJ Enrico amabaala gonna however nti ojja sangayo baakolera nga tebamu grading nga mu grading alina kubeera ne waakabi ng'emazima. Namba 5 waliwo omusajja ono akuba endongo nga ayogera Magikoke DJ Magikoke nate waliwo abamweripamu ng'ebyokwogera byabalema ano nze kati kino nkola kyange tukyali mukola list sokolindeko eyo tusoke tuve tukyali mukola list namba 4 namba 5 Magikoke oyo omusajja Brad kale tetugamba nti akuba ndi asinga banne naye alina kya playing alina kyalese mu industry that game alina kyali mugiteekamu nti abantu bagambe kino nga kino kibaddeemu waliyo guy namba 4 waliwo abantu bagamba tabakolera embeera ze kala ze omwaka guno omulaba yenyize nnyo mu ba DJ ye DJ ba DJ Sowibi bayi DJ Sowibi oyo mwogereko mwekka siriiwo like siga baba akuba endongo wamoyo muveeko baba siriiwo like so muteeka mu list yange ti bambi azanyeemu mu guno omwaka abantu badde bamukola ki sinti azanyeemu tazanyeemu atrendizeemukko naye akuba kiri nti akozeemu erinnya tugende ku namba 3 nkulaba ojjirira kulaba olugota nabakwogerako nze nange mulaba anedda ndi ku namba 3 mbozi n'abakumi yadde brown skin yabaddeko ye yasoose kati kambabuulire nze benkola nabo bono batadde mu namba 10 mwebali bakabi kubanga bonna nkwaki waliwo ba private waliwo ababana bona bashayi bali benkola nabo bonna ako tukategedde koyisaawo tukubanja abantu basatu kati mu manja abantu basatu ngenda kukwata bino ebyana ebibeera ku galaxy 2 Trees ne Magic Touch Trees Magic Touch ne Trees ani asinga bakubiye endongo naye kati nze kankuwulira amazima nga nze seekwekeredde Trees kagizanya Animal nawe tompaamu ate kiki tuli kubadde gye baliko ale Nimrod jaliko kubadde gye Nimrod
abadde amwagala ku Maka Nimrod abadde Oma tubadde ku namba 3 abadde Trizi ne Touch abadde abagasse sinnabagattako tewalete mudamu kumpa aba DJ bamwe ono yabadde ayogera simanyi lwaki omuleete mujjukiza linnya mupakati Nimrod muteeka atya mu listi yange Obviously kuna mwaka 2025 kuweteko 2025 eremedde mu 2026 ngambonya deke mu DJ zeni mulo yani ulukutisti ya namba 2 nedda babi namba 2 nedda babi nedda namba 2 anyway abana bakolera ekkololo bonna kuba kati otunulya Trizi akolera ekkololo akolera all over amabala gonna agetolodde kitegeeza ajasigala namba 2 Trizi nze namwadde Trizi namba 2 ate namba Trizi gwadde namba 3 kati njagala namba 2 namba 1 namba 2 namba 1 of course aba tuzibalekere babeerewo babiri awo ani agola basobola okubeera namba 1 nga si Magic Touch ne Trizi nze Magic Touch kati bwembanga gwe bwe tuba turankinga mwaka gwa 2 no sinze kubya ku side yange abana bakubye endongo ebyaddala batambudde amabaala bulalinga buli baala kino kyengezaako okugamba bw'omwamu night wamae osanga ebbaala eri kwayi namba 1 nyinza omukugamba ate nemutakikkiriza yani era nja mwogerako temwekuba bwama tukolera akugambya mu ggwanga lyonna agambye bano ab'embizi ekituufu kiri nti bakubye ekkololo bakubye buli wamu kati kangubuli ebyaddala bakoze totuwalanya audience y'abasuna ben nagezako tuwalanya audience bali ba entertainer balala twogera ku ba DJs ena naye kambuuze entertainers bogamba tekawo ebikola ku stage tekawo Maka nzikiriza abawala nga mutusuuliridde nnyo kyogamba muguno omwaka tewali muwala DJ akubye endongo DJ akyabaddemu omuwala totuwadde muwala yenna nga mutusuuliridde nnyo DJ Nazizi ne mukazi wa Dem Touch the Koloko wano ne asiza Etania sewe kati njagala baye musiba 5 abagabo gamba nga sibabo abasinze okukuba anze of course wa 225 bogamba nti gundi yakubye audience oyagala 15 ngojeko MC Eddie nkubamba de top of the ne Quintessa MC Quintessa MC ule kati Quintessa MC namba 10 Eddie namba 9 aneda ne bade top 10 anze top 10 kale tugende soko tuweyo nabagambye mba mumbuza bino ebintu kwa bile bigenda kuyita ne fe tukubuza olwokuba fe basta mujje abakadde temuda bambuzaako mumbuze ku bantu aba kyogamba Tessa mukadde no ankunkwisa anti nze za trending kati ndi star ensonga lwaki zamubuuza kitegedde ensonga lwaki bebe kulu yafulumiza listi ye yayirabye nga star n'afulumya listi top 5 no MCs 10 ono mwana basta batuwe kale 7 basta bangi abaana abeera banga basta bangi namba 7 already mwewadde ebifo kati yatuleke ku 7 namba 7 bwe tuweere eddala waliwo abakola zishow ne zigaana mama tuwe bayiza bamusoke mu updating ekololo lwatandike ku namba Bravioni ekololo nayo vibe minister yani oyo vibe minister of enjoyment Bravion yakola show mwaka gwa successful akwena omugalo siza kutamujja ku namba emu obo yogera obo okolaki yakola ekivulo mu mwaka guno ye musa akoze show nebera successful ate zibadde unsuccessful namba naye abagezezaako buli ono wali mu kungamba kati waliwo kati no tugenda bwe tuti namba 2 era of course tulinayo abaana b'ekkololo eyo waliwo abaana betubuusa amaaso nga bakuba microphone waliyo bano ba emusani
No, sokoleke pasi twatandike ku namba munana tutandike ku namba emu tutandike eri waggulu n'ogaanayo ablavyo tetutaka ku musanvu babo wamutadde kwemu kati labayo tukole bwetu tugiddemu buto tutandike ku musanvu tangira ku musanvu ogenda ku banene tandike ku musanvu ku musanvu tugenda kwala tuteekeko waliwo gayi buli night azibeeramu lwaki mumpemu ku badijja abalala besitamanyi MC besitamanyi nnyo abalala bakola mu mabaala ag'enjawulo nze nja bakuwa naye nga nti nze bagambe nakuwadde lisiti soko tuwe ababo kitegeera okusinga ku mabaala agogenzeemu mu mwaka oguwedde soko tuweeyo kale tugenda tandika ne namba 7 MC Fire akolera amabaala gonna namba 6 tugenda kukwata waliwo MC akolera ku bbaala eri wano mu kikko omwana yali akuba microphone eyo nga yagijja South Sudan najja n'akolera MC Kofla oba eyanga katsi ayina eddoboozi mumumanyi bwakayo oba tomumanyi tumulekewo asobola aplaying ekintu bulungi oba munaitize ozuulya nga zina vibe so omuntu yanga kali ka Fever Boy kali baaliwawo kwenye ebbaala eryawo enabweru nga bakola bulungi okitegeera nti nga ebbaala woba oyingiddemu eyo ebbaala ng'owulira that vibe kati Fever Boy yakwatanga microphone nga muwulira nti abaana banyumirwa pate kubeera ebbaala ya trending omwaka omulamba kitegeeza yali naye alina kyagasseeko then namba 5 yange ngenda kukwata MC Lashi akyakola yayingidde TV takyakola nnyo mabaala ga njawulo mangi Lashi MC TV NBS yayingira Next Media akola sawa mmeka akola mukacha akola kacha ate Kasmil kati kitegeeza naye like bwe nagamba be musaba baddeko emabega bangi waliwo Kofla omumanyi musajja oyo akubye kale of course waliyo Morgan MC abaana b'ekololo eyo waliyo bawe mwana muteeke waawo bakubi microphone ekololo ebyaddala Ranks Venom the baddest kakuba audience yange Nyash Boss okimanyi nali awo ku Tonic nempulira olugambo mubawala nga bagamba naiti eba boy mbu Ranks waba taliwo tebabyagala bulungi by the way Ranks Venom akwatirira night mboba Ranks yanyumisa wano ate ndokolya bbaala zaffe zokka amabaala gonna agasinga gakolera akikola abantu bamwagala nti afuna audience okuva mabaala ag'enjawulo ate ali down to earth kati oyo omwana walono Etania CMC Etania CMC Etania DJ Etania CMC kirabanga walono omuwala omutono akolera ku Next Media tutambula amabaala oyo ani kakuba yena gy'oli olina nze esooka wa namba 2 iwalayi oyo omwana wane akuba alako erinnya gava mu mutwe Liana naye akuba siyo yajjako ne MC Cats ku Tonic n'akwata mu mic kati awo nja kuteekawo Kasmiru naye oyo omwana ku namba 2 MC Kasmiru tuwe namba emu yo
namba 2 teri kifo kye bateekamu babiri kiba nga beevuganya batambula tuwe namba emu bala mu bifo ebyenjawulo tuwe namba emu yo atuwe namba emu ye nze namba emu gye nniize Bible minister omwana akwatidde kololo akozeyo ne show nekuba Creed Boy MC omutaddewa Fridiani ogamba buloga abantu nedda Creed Boy MC akubya amabaala Creed Boy MC nga so no ku social media no Creed we Gaza nedda Creed Boy MC akubeyo Abani akubazi Happy Boys era mulirako atera beera ku social media nga amenya amanya naye katika mbabuli ebyaddala Mailo ensonga laki nze manyi buli muntu mwataita okusinza ku kyajja akola bwe nkuwadde Vibe Minister ngambya omwaka guno yateekawo ekyenjawulo ekikola ki ekikuba n'akuba show bwe kuba show emitwalo ebiri ate abagikuba yo neegwa baba tebakola history ffe tunoonya bali success waliwo n'omwana owuwo nja kugamba nti nze mu bange ayinza oba taliimu waliwo n'omwana yali yatandika night awo ebugolobi ku arena nawe MC abeerawo ku social media oyo MC bamuyita MC Morris Pars yakola ekivulo kati ate no yali atandikawo night Pars bweke mwogesa kyali waffe naye ebyaddala katika mbabule waliwo TikTok nga gwe oyina byolina okwogerako abantu TikTok MC either alondeko kimu yakola ekivulu nga TikTok nga MC katika ngubulire gano ge mazima genda okugambibwa kyaliwo bwabanga ogamba n'ogaya TikTok ayogera ku mabaala gwe bayita MC Morris Charles wange mumayino mumanyi yakola show recently wali eri mudese oyo TikTok alina kwogera ku mabaala naye nga host nga kuvuganya kati wulira host avuganya ku MC kati oyongeddeko TikTok yali atandikawo awo night ebugolobi ku arena labayo tukole bwe host MC tukole bwe tuti host MC TikTok nze lya TikTok sirimanyi kiri bwe kiti mpaba TikTok omusango nkitegedde ekya Morris okitegedde naye avimba banne banange tesi kati gwatogeze person zisigeze person ze kugambye oyo bwabanga yakolako show anti kati obadde oli kukya show kwata naye show yakwata walabako anti show tisinzira how do you treat people cause oyo mwana abaddewo for a long time wakola ekibira nekikwata nze nakakumanya for sinakumabanga ddene but when kumanyidde I came to your show and I came with my people we supported naye ebbanga lyemmanyidde oyo omwana namumanya kuva dda before you but the way he treats people I did not go and I can't even repost her whatever his whatever kimugamba naye jasi akyuseemu oyo MC abeere ku TikTok eno ku ground birala emsaveyo janjawulo buko buladi no kugo osobola kutanga gambo emusako okagamkolanga emusako emsaveyo master of ceremony Vibe lead monster osobola kutanga gambo emusine kakubonyabonye ebbanga nenga tomanyi ina kubira TikTok ebyadala kati bwajja mulani okogera ku mabaala buli muntu yali munoyeza namogera ku baalayi kubamanyi ogawa mention nega omunagamba ene kusede no wali yebbaalo kyagera waliwo kigaye ekyayogera ku baala eri ebitundu byeyo ekya trading ennyo Maaka lwaki omuntu bwafuna kulinnya bigo oba bigo kati yo bigo kali abayita wayite MC lwaki omuntu bwafuna kukanya akatonotono avimba banne besti bwe batine besti wetu we yatandika ovaayo nga bajogerako bwogezi kati olaba big yayogera ku bbaala wallahi nga buli muntu tagimanyi nekubira okitegeeza oyo omwana gwe mugambye oba Palos MC alina kubeera ku TikTok ng'alanga amabaala bw'ajja mulayini y'aba host biralamu eno biralamu yasobola okuba yakola babishoyi ne flopping olwokubiri akyakola ku arena njagala tuukayokko
kati wa kano kagala moche sa nagala mpe ba TikTok bameka ba TikTok awegala kumpa bameka no ngamba 10 mpa 10 abakutte omwaka guno guweddemu tetwagala bakyalibo twagala abakutte abocheza abatrendize abatrendize banyi ne sim style za trending ani Shoni Sariutsa negwe Shoni guno guwedde tukogereko ngabasana twagala guwedde Shoni kashike yakoze mu video wenda awo siriwo ze Shoni wenda ndaba awo siriwo bannange Shoni ate bitanda byanjawulo naye mubijjawa mubijjawa video buna ulira wallahi kandabe uliwe bakoze gundi wallahi nalabye AI ngegamba professor Omukombi atenga mukambo mulwale buli lwale wonogenda ngati mugenze 40 nga mufunye room sokondageko muyinza okubanga muwayiriza omusajja ate namulabye ku gundi naye bamuyise kubagenze wa Museveni obulina wa president yagenze namutunulidde nga you know Shoni yasoka nanuuna amabina wani Shoni wanoonye mabina aina kano nedda Shoni wanoonye amabina nga gakuba akola kasinga okunzita tuina aina kano nga bwa nalaga ku mali wansi eno ali tafu ne mwana Shoni omulabye nze siriwo ayagale no style ye mabe daba wano yenna kyana kyali kisanyufu kirabe nekiteeka emimwa mu kabina kati Shoni omulaba kano ke kaguddewo omwaka oba kalastia anyway kati wotugamba abatrendize ne Shoni mwali atrendize last year this year kano kandi this year ye yagutandise kati guno omwaka ba TikTok bange 10 anyway sijja kufa kuba like kuba ina one love na watanya kwa walete taina one love bo banji tugambe ate ne nawe wandiyesose kubogo byabe muri okoze ekibira trendinze in trend okay kale oba nawe oli host story TikTok najira gazi TikToker is a businessman in kolera ku TikTok atitwe ba TikToker ba TikToker nenga tobogerera account kizo kale ngasibogereddeko ba TikToker 10 omwaka gono abaddeko nga batrendinga abo ne babamanya nga bati babamanyi kuliko Aisha Kamami ya trendinga bantu bamumanya ngachayaganye ne Aisha Bandana bayawukana ne Bandana ya trendinga nnyo abantu bamumanya kuliko Shanips ya trendinga nnyo guno omwaka kulwaki ya trend si ani mungambi ba Aisha ng'omwogeddeko oyo mwana ya trendinga Shanips ya trendinga Shanips mukama akupera omukisa omuna ngamba ba trending Shanips muyimbi TikToker mumbuiza abantu trendinze tugende maso wamma omuna ngamba ba trending abapana ba trendinze kati waliwo kati ngatuna jeno ba top aba lebe betugamba nti ono ya abadde ko namba 8 ye kati tusobola tugamba abachi tulinamu omwana akoze trip guno omwaka nga trendinga buli mwaka bamita Mr. Agis namba 8 musanvu kati Mr. Agis ne Sekarusania bali awo babo naba bevuganya bali mu namba emu namba mukaaga ngenda jiwa ba bloggers bange kuliko abaana aba blogging oko nga buli muntu abategedde kati ku internet nti lulite tebaaliwo buli omwaka ne guno kwe bali kuliko Creed Icon Gaza omwana wa Fiki Gaza ya atrendize abantu bade bamulaba okategeera kubako katungulu mbangu sazeeko ababana batrendinze era kizibu nnyo omuntu ogamba ntamukola ki adona akwata ku MC muzungu MC muzungu na yeye abamba chepron na akwata ku kisenge yo MC muzungu aina akantu wana akaviri wana akalebe kaina yawo ayo be musoko okujjukira kitegeeza abate ba trending bonezali kuwabanga abange ojala osobola kuwaba abo ogamba ono yo MC muzungu akwata ku kisenge bannange mama yo okoye
MC Musungu namba 5 yange namba ngenda jiwa TikTok ki kati namba 5 awo tugenda kujja Jaden waguli mwaka ono ogwagwambidde mu bulwadde yono yo MC Muzungu kunamba kati MC gundi wotunagamba Jaden teyajja guli mwaka gwa 2024 mene guna aguwambye gwako natuletera ka sound ka Jaden n'agugula mbadde njagala nnyo tuwe ba TikTok manyize sigenda kuneminga ba TikTok ababadde bwe tuyise twogerako buli mwaka tuwe ku ba TikTok abapya abaana bagezezaako okujja n'ekintu kyabwe nekishining ate kana akakomyawo Jelton wa mwaka guli Jelton yaliwo yenna tomanyi Jelton no gamba Jelton kiwaliwo ba Jelton banjawulo ku TikTok ono omuwala ow'amabi n'amanene Jelton yatrendinga muki mu kayimba ka atakwagala oba omulaba I think yatrendingira mu saga ya Mickey yatrendinga mu saga ya ba Mickey wanene bayogera Mickey yawokana ne mukyala waawo yatrendinga tugende ku namba 4 namba 5 tonzijaawo tutegeza namba 5 ngenda kuwa TikTok trending nzenga mupya waliwo abaana bakola lives ku TikTok oko nga kweziri naye ulira nga kweziri nga abantu baziwo obudde ne bazigoberera ne babalaba ne babaagala kati TikTok omulala asinze okukola ekyo waliwo Deno olugambo Deno official ku TikTok kwali omwaka guno ngisigenda kwerabira musajja mu namba 4 kati yes business man nga bola baffe tukolera ku TikTok naye atrendinze nnyo bamuyita Clone Japan musajja wa ddala Clone Japan atrendinze nnyo ku TikTok nti guno omwaka abadde nesoze era bwebati andi ulira nsinze nkuwa wambuza abatrendinze ba TikTok ababaddeko abantu babalaba namba 4 ya Clone Japan oshegedde oyo atrendinze nti buli muntu abadde akyamwogerako kati namba 3 nja kuwa Mirembe Beddings bw'oba obaddeyo Mirembe Beddings n'ensambya furniture nga walayi weebuuzaabuuza tobamanyi tewali atabamanyi 2025 obatege ne president yabogeddeko wano abo abasajja bakoze kibayina bakategedde kati okujjako twalidde ku 7 twaleseeyo kaabamu kyenda mbuuza kuba trending nja kuwaawo ba Sam Standing Furniture ne ba Apple ate ono omukyala kati nze nkwaba nga tebabamanyi nnyo naye ne bajja omwaka ne bagubikka waliwo ono omukyala ono ogera ku Sam's ku trending nnyo ne Apple ne weerabira Royal Jeff nandi kiki kyagambye nti wa TikTok abakoze guno omwana ne bavaayo abantu babamanye nnyo abo abatusajja Royal Jeff sigamba nti wa mwaka guno Royal Jeff waagiri Royal Jeff waagiri tetumuteeka nnyo wano Apple ne mukazi we tujja mulekayo eri yali yajja ddaye kati wantu weewo sozo ku TikTok ate tujja muyita TikTok naye lwakwandi yajja kutiru n'atakozajjaki sozo banange jangu mbitayo mpe kuno bude twali twogera ku group nga batuli bulala sozo nsula wansi sozo mungambire nsula wansi aja utandika mami mumufanisha jangu okole aja kwa so twali twogera kwaga abantu abaliko emabegeri okujja katinze mu namba emu yange ne kali munzikize bana abantu mbagatte wamu njagala mpe namba 3 sozo top 3 muli kati bano bote bava ku page ya buli muntu shira price oba mwaka guli oba guno mada yabeerawo namba emu wange ekyo mada kati ne mada oyo mutola mu Tanzania omuntu ajja kuŋŋamba lwaki mu share price totalekawo bakasuku bali ba YouTuber okitegeera no the braka the berry naye YouTuber mulira kati wetunagenda awo ngenda kuwerawo era ne chicken
abaddewo almost era ne guli yakuvuga ne gunakola zeki kati tetujja genda lugendo ate takukoledde mu ngeri emu kati batopu firi era ne Miki tabavaamu era asigala mwali ti Miki era abaddewo ekimutadde okubeera top kati era oteeka kati kizira kiba kizinye otambulira mu namba emu mu namba 2 agendamu mu namba 3 agendamu Kira Price mu namba emu agendamu ne Chicken agenda bula beeraawo be basinze okubeera nga kwebali mpaya abataano boolaba nti bo batandise okugenda bava ku TikTok batandise ogivaako nga mutuufu Sharifu ye tomwogerako Sharifu ye yagenda dda si bwe kiri Sharifu omujjukira yiga Sharifu ye tomwogerako muleke bamusajja wattu alina TikTok bataana abakiridde abagenda bagenderera basengerera webatiwatiibula bagwerayo bagenda bagwirayo ddala kati kambabulire ebyaddala abatikitoka abagenze guno omwaka naye mu lisiti yo nga temubaddeemu mamiwo nga gwe anko omuzza trending temwakoze basinga se mwagambye abasinga of course naye nga naye atrendinze Ulira tasi ombuziza ebintu byanjawulo oba mwankoze ebintu byanjawulo mwambuza abasinzo trending ennyo era waliwo nagambye kyewa nagambye ne Miki Chicken Kira Price akuzaira baby ojja mutekawo nti olw'ensonga abaddemu yalimu n'amawulire agaani aniki ani Kasime we yamulumba oshegeera nate Zaira eva ye top kati naye kyagambye nti ababanga mu batopu mpayo batopu 5 mbanzemba Zaira tavaamu asigala mwali ate Winnie Wamanda buli muyimbi ate yali azina TikTok oli muyimbi Zaira akakyakompitinga na Winnie Wamami ne Winnie Wamami akakyakompitinga na Zaira esooka competition zaakoma ng'olaba nze kyajjokera n'enule namwesonyiwa baddingana ne Zaira baby baddingana bulijjo manyi content ulira nze we nategeerera kali nze nagamba siddamu kwogera ku enule nti oba kino oba kiri kubanga nategeera nti Zaira baby ne enule bakwatagana okategedde kati gwe faani oba gwe omuntu abaagala oba gwe dayad wali sijja gamba nti bo bali bakola kyabwe kati gwe mubaleke n'oli muleke oba oli agenze era Zaira baby ajasiga Zaira baby oshegeera naye kati awo oŋŋamba ku Winnie Wamami tisimu yaddeeri kati batikitoka abagenze yaddeeri mu basita yaddeeri mu bayimbi oli muyimbi sebo kati batikitoka abagenze abamapiano abadansa abazina ku TikTok tukirize mulimu abagenze namba emu asooka bye namba 5 asooka nga tebakyatrendinga nga bwe baali batrendinga naye akale tukitwale baddemu bakole kati Sigibbo ngenda bagattawo mbali mu namba 5 abakozi abakubi b'amapiano beemanyi ku app beemanyi bonna abazina ku TikTok mudde mukole nnyo mubeere muwambe for you page either nti kati abamapiano babayi namba 4 TikTok ayagezaako eyali atandise okubeera omuyimbi ate naddamu ne yeesibaza n'avaako ezo ogenze agenda baby ezo oyo si baby ezo ye baby anuuna bad girl ezo yali amaze okufuna ekintu kye ng'akikwasizza afuusa oba baawe yali amutamula abadde TikTok abantu batandise omwogerako ng'ali ne musiki w'abaana bamwagala musiki abantu baali batandise omumwaga ati bamuvaako okyabawulira nga bamukuba ekitegeeza Sefuko yali ateekamu amaanyi kitegeeza Sefuko ne ezo naye Sefuko asigadde atambula oyo Brad oyo Sefuko trading center oyo star Sefuko otwala akawunti ye n'akola endala ate ne trendinga mu nnaku 2 oyo Sefuko yalemerawo namba 3 TikTok akyomulala eyagenda Karo Sky muyimbi TikTok TikTok eyagenda management yesiye ya Sefuko okugamba ansooke nve ku muzindaalo
Guno omwaka just kale ngamba boga. Guno omwaka bakolera musho. Anti kale. Naye kale. Kola sho ne kati zinagamba eyo mba TikTok mwaba abaana. Forever nja kulankinga Tara Chimbowa. Ate bana abaana nawe bakola group ya Tara Chimbowa bazina bakubye mwaka ku mwaka bote bavaawo. Ate bana abaana ba Shanti Ebonies bebani buli ekirimu Ebonies kyonna kyaga ate kati ezo group no ba trendinga tobamanyi akakumbuza mbu bebani then ne bano bani abalala by the way kamblessing ne kagayi ka MC Commento kwali ku TikTok oko Commento ayine kintu kyakola updating abantu ekitegeera kibeera ku ekiri naye abagwira ddala ku TikTok oko Iga Sharif mwana oyo maiti mujonkera Iga Sharif nawe yagenda dda olaba nono olaba kati kambamule bino ebintu byesi bizibu olaba nono eyefuula omuyimbi wakatajirya ani ono ani mwogere gwe bali awo bajjamu eyo lijibu baali bangi ono nze taata nze maama baali bangi mwogere ono nze taata nze maama namutegeera mutegedde baali bangi naye bagenda anakusanga yoyo nze maama nze taata babategeera nti buli wojja n'okuba ne bijja abantu fe tukulabira ku byozza okola ogwasooka wakola otya ogwaddako wakola otya kati yaze mukujjonkera guno omwaka kati ate yaze mukujjonkera abantu okitegeera nti guno mwaka olina okukola ennyo wakasa abantu nti ogenda sigalawo ngo byangatto nze nga ndaba sigenda boko byangatto pressure yagwa nga trendinga yagwa Kabaka omwaka yagwa guno omwaka abadde yagwa yakadda pressure temuteeka nnyo mu TikTok abatrendinze guno omwaka ate Shairota wange Shairota sirika bale twogere ku bantu abamekinze ebintu tubiraba nga bwakikoze kizere kibeerako kati kyatogera ogamba nti atrendinze lwakwa yesiba ku Vairota oyo mwana nga trending yesiba ku Vairota neyesibako ono omuyimbi yani ono eri gundi ani agambe oyo mwana trendinze Buterevu wamma abatulaba tuli live ku Bumu not musanvu 5 3 8 ng'otusanga wa live wano Bumu Furniture tuli n'omu the one and only Mark Pro ate nga ndi marketing manager wa wano brand ambassador wani olina brand ambassador gona mami Bumu enkola ebintu byanga jananjo kyayo kyataano mami Bumu nange ekyasatu ekinkwata bwe atyo nno bwankolera ningadi Bumu Furniture omugago mutegedde era banteeke ku management nzoyo mami Bumu tuli week ejja ngenda bakubira akasimu mugenda kubaawo waliwo ekijjo baawo tamba wala Bumu Furniture already osobola n'okutukuuma paka kati netubaawo paka tetusobola wama kubaawo tetuli ku bwangu kitegeeza mami Bumu ebitanda weebiri entebe mwezi tusobola okwebaka ne tulinda batwaniriza. Alright, now Mark Bro, kibuzo kyange kino kyenjagala okubuuza kyandibadde nga kyekimu ku bisembayo oba oli awo mweno interview yaffe y'olunaku olwaleero sigenda kulema kukolera abantu bwe kiba kikazo oyagala mabinamu oba muserebenti? Salaako mukazi wa mabina manene. No, salaako mukazi wa mabina manene nti ati njagala nnyo size ntono nga ina akabina nga kwekali nga sikanene nnyo. Oli yaleeta ebimuli ng'alinga agali ate yabigoba bagamba nti yali just bagamba mbu yali naye nzi nga si mukyala wange
oba mwali mukozeeko ka affair ne bawa akulaba wano ku internet bino ebya pick and play wayitamu ye n'alowooza nti ekintu kikutte kati kankubuulira amazima nze abakazi njagala batono nga si banene nnyo nga bali mu medium size akabiina kwe kali nga si kanene nnyo nga balinamu kasente oba nga gwabateekamu nga munnange oyo oba ono ayimirire bamulaba abantu ne wanayimirire sirina gaswalira wano mundeke wama abadde atya maaka ekibuuzo kyange empozi byabayimbi mwadde mubyagala akatuwa y'abayimbi kansoke nkubuuzeyo akabuuzo katono okusinziira ku nights zo nga tetunagenda ku bayimbi tukimale ohostinze ebbanga eriwera nights zo zikutte of course ekintu okukola tucoperatinga host ki mu bawalabo ogamba nti bawala bange ono hosti oba tashabade oba anta oba siyama ono host andeetera abagagga bamugulira bottles bereya ono ye baaba ne bwe mba nkola bangambye nondemu babiri ono tagenda katona bakuddamu waliwo ko host ogwenjagala okuwa obugalo era simumanyi linnya nze mungambe alina tatu wano ku kundi bankoze ensobi okudescribing omukazi wenti bamuyita lyazikapa kati fe tumukubi wagiraba otya I love the way she brands herself. Nga simumanyi. Si ayambala nti asikiriza abasajja. Simumanyi. Amaina okujjanga ali mu reflector yo chi. Afaanana ati. Mumpimpi. Omwina mu posters zo soke nange mwokubugala. Soka omumpe mulabe. Olyoka ompe ku bantu bange benkusabye. Ndedi wansala wenagendayo nangamba sikumanyi tomanyi kisoke mwana wange tobondage kuliyaze oyo that is the girl kana akati ni akawanvu wamba akatera okwangala enkofiira za round kati anyway muba hosti bange nze manyi ekyanfudde okubanga ndi nnamba emu kuba mumanyi bagamba osobola kuba bimuli byo nze sikuga ng'oli hosti nkubuuziza abakosti abawala ekyanfudde okuba nga nze abakosti bange tukwatagana ate tukolera wamu ate fenna amabaala gonna gaali yagadde okukozesaako Mac Pro tiimu yonna omanyiza obudde buno nze nyina bakosti benkola nabo naye nga n'amabaala amala gabakola ki gabagamba eyo nkola biki naye nga bo bagamba tetuva wali Mac Pro okategeera nga waliyo ne babanoonya nga baagala babajje mu neti zange nagamba webanga naye si Mac Pro yagikwataganya tetugenda gikolera naye ate animation ya enebba wale ebbala ginavaako neyagala ekozeseko bakosti bange ne babagamba baba Mac Pro si yakola kweyo ebbaala tetugenda kukola ki tetugenda gikolera aweeva mulina ssente naye Mac Pro gwe tukolera kubanga yamanyi ngenge gyatukwasaganyaamu nesasula ne munjogera wetwogera kati bakosi bange sijja kugamba nti ono akoze kino okusinga ku munne kuba ffenna tukola ki tukolera wamu naye ate mulimu betubulandiza obudde buno ng'omwana buladi omutuukako obudde buno naye kati nga tashabadi yakayingira geemu eno oyo star wange tashabadde yakayingira eno geemu y'abakosti naye ate shani nga kuba kosti nako shani ogamba nana ogamba nana omunene akataganyama bino oyo ku mabina tavaawo omukazi wa Edi akimanye amabina kwatava kale era nange ge yabaddanjagalako gakuba yankyaye so kubakosti olabye ugambye tuli mu kuzimba batashabade tuzimbi ba Owen omuyo omulenzi gwe mulaba oyo mwana wa dread Owen yatandika ogwa cost okwagala costing guno mwaka omulaba kwali tuzimbye omanyi nze kibayita nze mpa mu chance nze ngaba mwana akijjaba kizibu nnyo mwaka guno teso kutakolako mu night yange kijjaba kizibu nnyo oba gwe inshallah nze
nsooka nempo nomuno basikulabangako omugezesa n'olaba nefiiriza ebbaala manager n'aŋŋamba lwaki kino ŋŋamba njagala ndabe waakola kitegeera so kiba kizibu nnyo obuteebaza baana benkola nabo buli mwana eyeyitako host obanga yeko host ng'omulimu agwagala nnyo agamba nze makapulo wabaaye main host waffe tuli bako host be n'asalawo n'agamba tutambule ffenna wakati kankubulire nyina ba host bali bawere 10 nyina Antamelani akakawala kimulabaka Happy Soul bambi kyebitama kakola omulimu gw'amaanyi akeero nnyo akakeero nyina kanina katono mu size but kafollowingibwa abantu abalina solidarity nyina waliwo omwana gwe bayita Shamu oba Shamu odaga gwogamba Shamu wali awo namuteeka mu lwa 6 naye alina game gyazanyira nina ba host nina nana omunene Eddie awo mbayi kasimayiro mchala Eddie okay no tugende nina Siama aloda omwalo wa Brown bamita Siama ninawo Shivani ninawo ba host ninawo Tashabadi of course already tukugambye nti mweno lijimu twala opportunity eno okwebaza Tashabade okola omulimu gw'amaanyi shira kwa abona bawo nani mbadi mbabagamba ba coast banya gwafira washira okay interview wali abantu nga mubali ebitima ulira eno kuba bakosti bange amize jugira fe tuli baluganda n'abaana bate naffe tuli baluganda tetweyagale tuli duti mutalekete eno ku interview baya abantu babaga abaana bate mbate muti batere ba Eddie batere kabana kati fe twavuka baluganda nze nakubulira ekituufu kiri nti unayingira Tonic Bar nonyako kushani buli omu naabaako n'ebintu ebyenjawulo nga bonalanola gundi kati nze nanduka mu Tonic Bar neŋŋamba lumuke ndifuna haga yoyo omwana naye era Eddie oyina akajanja wamma aga we nagifuna kiva sikyatera nnyo okujja ku Tonic Brown Eddie ayina akajanja kangi kati n'obwenzi bumusukkako kati ayayanira bingi nze nabiyitamude ebintu bya Eddie eyesunze Eddie yenna mama nawe noinenga gyokimbula byeyita mu alina akweyagaliza eyesunze Eddie yenna kalavuke kakatijja kakyali kato bwe kaba kakuza abatakumanyi kibaawo omuntu ngawe kale nze saakimanyako ekyo kinti bambi alina kukyalina naye I didn't know nga muntu nange ndi muntu nga I didn't know what was going on waddo chat kati kubya ba host bange host bagalewo mbagala nnyo era mwebale kola bagala nnyo mwebale kuza night za naddala nnyo abaana abalidde okola n'abaana bantu babiri bentu bisinga okuwa obumuli kale basatu nani oyo mumpi omweru very respectful then mukyalawo Shani watatu Talias Kapa oyo nono mukyalawo ali intelligent ne mukyalawo no wamabina mbadde kyabagamba ali intelligent smart ababisa bwongo tomala gamu esembereza gwe twagala owulira nga tomwogera era nedda kati ye nana bambi asikiriza abagagga your love of your life okay nana Eddie akwata nedda kati yawo nedda wamma kati yawo kale kyetusinga okwagala kuwa kitiibwa kyova nagambye mpa DJ Skin ekitiibwa mpa private house DJ wa Tonic kwa kamwe oyo mwana ayina engeri gya omanyi si kyangu okwaniriza buli muntu ne kati guy tuwamusanga okubbaala ali well organized amanyi
nti maka waba ngambe kino tukole kino maka wabanga kale ali mu business entu blending in ya kati kye wangambe wabadde oleta kino ekisajja kye kino ki DJ Fiki ngamba DJ Fiki sijja muli organize amba DJ bange oshegedde olwensonga DJ host and DJ ye DJ host anyway ye DJ host so DJ Fiki naganye omuli organize mu nsonga z'abaana bange benkola nabo I found DJ Fiki ku Tonic nga namfindinga yali akolawo band ngabera mu night ya band yeah nenga takuwa kitiibwa like yetwalanga anti balowooza ba star kati ate nga ne bala ya looking erowooza abantu ba bandi be babe omuntu asonye okayisaawo naye mukimanyi mwena abakolera buli muntu wena ng'okola night ng'eri mu band ey'erinnya nga The Ganga Band Maestro Band Kampala waliyo band yene endala Kampala's band Abeka Band nga oli host kino wulira nkyogera kino zonna band ezo ez'amanyi ezirina bakasitoma baazo oba oli host oba oli DJ nga weeyita waakabi nti gw'oleeta abo abantu you are faking your life duka mangu onoonye ebbaala nga terina bandi olaba amaanyi go kyovola manzi nagana omuntu okwongeraganya naye omuntu akolera ng'oli host okola mu night ng'erimu bandi tolina ky'oŋŋamba oba tolina ky'onsinga kubanga bandi erina abantu baayo kyovola babandi olugwa abantu baayo bafuluma ne bakola ki bonna ne bagenda kati bw'oba host omugagga asobola okubuuza waleese bantu ki oshegedde obugambo busiibula abatuuze omusajja ayagala kuwokya muntu naye njagala kati wulira omuzindala gukuwe kati wulira wamma nti bandi zeeretera abantu baazo era wobeera ng'oli manager wa bbaala nga like oyagala kulaga nti okola nnyo nga omugagga omulimba nti okola bandi yeeretera abantu baayo era ffe kyobalaba ekikyatusibye ku mabaala ago n'okuba nga abagagga batwagala okutukozesa emirimu egyo balaba tukola night never from the scratch ne building nebeera ku top mpaka ku macha okuva ku ssaawa 2 nga abantu bayingira ebbali bavamu ku ssaawa 2 ez'okumacha 11 12 kiba kirala. One thing I loved about Tonic yagenda n'ekyusa bandi y'olwokutaano eyo baali basinga nnyo leeta bakongo kokka ya kati andi obayinga audience ya band tugambye Maestros Band kati era wona ngamba band ezisinga no mu Uganda yanga Maestros Band kweri Ganga Band kweri Abeka Kampala oshageera nti aba basajja balina abantu baabwe balina baliyo customer ababagoberera nga bula maka polo bwentama nengina mu bale ndani nga nyina abanga abangoberera nti nze nyina abagoro of course nyina abagagga nkamba tumireko nyina Donny Marcos Kaliva Liberty phones mwana nali omuto omubiri agunjira wagamba night ya makanyi buli night alina okujja ina Joseph Properties ina King of Properties ulira kugamba abagagga bange abaana ababeerawo buli mbeera waliwo Bossman Lake omumanyi omusajja aterota okutumya red black ebiki black labels oyo blood ali loyo ayagaliza nnyo makapula shining lwaki bagagga tolinaamu bakazi kyeki nagambye abakazi abagagga mbaagala naye omukazi omugagga bw'osuka ku kyenkusuubiramu noyagala obeere ku kirala nga nkwejjako olina mukaddeemu omukadde nako kagagga lwakuba katera n'okutulako amuneti eyo olwokusatu nkeerabidde erinnya lyako keeru mweruyeru mutini muwanvu oyo mwerabidde naye twogere ku baliwo kati so abo abantu bange nga bwembagamba n'abalala weebali ne bwe neerabidde bangi nnyo naye nga ye agamba buli lunaku maka pulo lwakola nyina okubeera mu night buli lunaku wabataze mu lwalukusatu asobola okujja mu lwomukaaga wabataze mu lwomukaaga asobola okujja mu lwokusatu kitegeeza kati begabenga ababandi tife tutambula n'abaffe ali ne bakosti bange nabo balina abaabwe kitegeera nga nabo bali bagamba wakolera wabeera naye asalabako ekifaananyi akuliko omutwe gwa makapulo ngaddukira wagamba eno night yakabi okategedde so
abayimbi abakoze omwaka guno baba we tuwe Kapeke Kapeke yateme ensi otawulira muyimbi wo ku list eno nze nzalinayo mubiri Kapeke nambe agatu aboneka batano twekumi namba 2 Kingisa Kiwala cha Landirode ebivulu bibiri mwaka gutya manaka mwanye kaliwo oyo muba okalagedde oyo muba atani obatu wakola concert mwaka gwe tulizo kukulika leo wadwa uizo kwa wahimba naye tuinayo Cindy ne Cindy Sirai baby tuinayo Shiba kalunja as usual namba 4 tetuiza kubabusa abayimbi abagwa mwebali tetubalinaako buzibu waliwo abayimbi n'omwaka oguwedde nga tebafulumiza yadde oluyimba naye kasita bafulumiza list wulira siza kwerabira bosi wange bossman Uncle P mu namba 5 siza mubuusa maaso omwaka guno yakola ekivulu byabanene yakuba show namba ye muyimbi yekka akumye brand awulira yogera ku palaso yogera ate bali bankoola ojonkera abalira bangi kugambye toleta abantu bali ojonkera omuyawo omuzinda bajja kunoonya anko nze ndi mayanja bajja kunoonyako bajja kunoonyako mayanjazi lufu mayanjazi tutawana kweka bwate kati nkugambye kwaddako King of West Palaso yakuba show mwaka guno ate n'obudde buno yadde oluyimba olwo trending ku TikTok Maya waluliddeko oluwulira sinalukwata mu bigambo naye naluwuliddeko sebo oli bosi wange olwo gyuli bayita boss man the top the conqueror the legend nakawuli so omuntu oli musajja wa buvunaanyizibwa lwakuba osiba enviiri cyane kati oyo bamuyita Palaso oyo Palaso yayimba nebyayimba abantu babiwa amatu babyagala wayimba oluyimba lw'omukwana abantu balwagala Palaso ayimbye nnyo guno omwaka akubye ennyimba alina abaana abato baleese abaina bateekawo embeera omulaba ne ba Pesi Vibes atazo bazi collabo oluyimba lwa Pesi Vibes utandise okutrendinga Nsambya Furniture kyayagala duvaamu mu challenge Nsambya Furniture mwabeera kitegeeza muli amasanyalaze abayimbi kati omuyimbi ng'oyo sinza kukola ki kumumma guno omwaka abadde apushinga FIFA Maika FIFA Maika namba mukaga wange FIFA Maika yakuba nti ataddewo ennyimba ozirabye zibadde kwezizi zijja ne zigenda mulimu abayimbi nga bo guli omwaka tukome ku namba 6 nedda ssebo totuwaddeyo ku bawestana my boss nani mukyala munyankole kati abawestana awulira abawestana mwalina omwaka guli kala Rage show ye badde mwaka guli tulina Rage ulira tulina Rage tulina Omega Omega yakola concert te yakuba yakola just Omega yakola collab Omega omwaka guli yakola abawestana mwache mwaka collab ne Cindy olimba ne lukuba Rage okimanyi nti Rage bantu bavuganya abayimbi bammwe ulira Rage akoze kino mujja kumpakaliza ne mu comment mujja kayaniramu abawestana kale sijja kyo njogera ku Rage sijogera na abawestana Rage tadi na luyimba mwaka guno yakola bukozi show Rage nga ine nyimba mwaka guno luyimba kyo trendise luyimba kiwaina owishe olo luyimba namwe mwengini mulukoze mu challenge imba mutulire Taseka this is reality I just don't want to argue with you no chiri bwa chiti Rage tumukanya nti wama si wama simu na mukwano temutumanyira omwaka guli gwe gwali okugwe neguna akoze mu show okola
Ina shota nga talina n'oluyimba luyina. Mwambi abayimbi abasinze okuba kuno omwaka nga babadde bagasseeko ku industry. Kapeka ine ennyimba nga 3 okujjako ate bano bagundi kino n'okuwemmula. Abo ba TikTok bakyali kuba omula bino. Kaliso wetugamba abayimbi kati zegabe buli muyimbi atrendinze omwaka guno lwetulaga ku byakutrending abatrendinze bangi buli muno omuyimbi nga yakolayo oluyimba lwe lumu n'atrendinga naabula ye ani mwana kikuta kyalaba naku for you page. Tracy Melon ali biki? Yogera nedda nze nkubuuzizza simuwaddeeyo baweddeyo. Olaba kati kankubuulira ebyaddala singa tebale kolabo ya Kapeke nani Spice bade sisa mwogerako mu batrendinze omwaka ogwedde. Spice nno muntu wange. Ye mfuna muntu waffe. Naye omwaka oguwedde wammatudde mazima. Yadde yakola mu show. Naye tune ezibadde ku bantu ku mutwe. Wirinwaji yalagawo. Oli mu mawuli, oli mu kamera oba oli eri. Osobedde. Okitegeeza. So kitegeeza nti wano tukolera abantu olina obbabalamu amagezi. Yogera ku bantu abatubaze nga tebali mu bbeera biranga n'ennyimba bateekawo. Nga n'ennyimba bateekawo. Bebe Cool ayina luyimba kiro yafulumya guno omwaka. List ya Bebe Cool ye kale ina. Anti yeesoosewo ku listi. Anti ayina luyimba ki? Yetadde olw'okuba akoze. Tewali buzibu yetaddewo kubanga yakola listi eyo aba alina okwereka ku listi. Era abantu bajja mubuuza Joseph Baraka lwaki tali ku listi. Joseph Baraka kwali ku listi. Ku listi yototaddeko kwali. No, mwangambye kome ku 7 ku 5. Naye ate kwaba 5 biwanjogera. Sijja muteka mu 5 bange buladi. Lwaki onkaka? Lwaki? Joseph Baraka sibuteka mu 5 bange olw'ensonga gwambuuzizza 5 ne mbakuwa. Kati kabeere ku 7. Olwo wadde oyagala muteekako. Kubanga Joseph Baraka we namutwala mu kyalo nga njagala kukola setagenda kuzinkolera. Nego wona tuve mu bino ebyakyali tunamuteeka Nigeria yokka gitulu gye tugenda okumutegekera Power Boy. Ate Uncle Chumi. Neri lipazo nali n'ekisododo. Uncle Chumi muyimbi. Sokole Uncle Chumi. Boteka mugo okutego bba wa mwaka ki? Waguno. Guno. Uncle Chumi guna kubye. Katekemu wano. Omanyi ffe twaga tukanye ku bintu. Uncle Chumi waguno. Sagala gokutego bba waguno. Mulaba 2 in 1 mu January. Ino challenge ya omukyala 2025. Anyway, si muyimbi wange. Mu top 5 bo talimu. Obugambo obusiibula abatuuzeewo abakulaba bufaanibwa. Abatulaba mbasuubiza guno omwaka 2026 nga ndi ne tiimu eno nga mugiraba. Ono agenda beeranga wano, ono agenda beeranga wano. Tugenda kubaweereza ku mukutu wa Brown Skin Event. Mugusubscribingeko, mubeereko, mukipinge. Olaba TikTok eyo video ze tuteekayo ne muzikomentingako nnyo. Ne mutuvuma. Twagala nnyo ebivumo, twagala n'ebituwaana. Oza oli omwana yagamba atya? Mwe muyita message zaffe. Kali bwe waddembe kuvuma, oba oli waddembe tuwaana tuwa credit. Ate munaye temutunyiigiranga kuba tuba twogera bituufu. No, oli waddembe n'okulimba. Oli waddembe n'okulimba. Kasoba nga ky'olimba okiinako ki? Then kati bessaagala be bano. Onsanze mu kkubo, onsanze mu bbaala, ndi ku microphone nkola. Luli eri mwana gw'ebyo by'otandise okujjonge siri mwana wa nnyoko, siri mwana wa kitaawo, tompabula. Wayotandika blogging teri yakukwasa. Tewali mu kamera watandika n'ogamba kandandike ku blogging. Tombuulirira, tompa magezi. Kitegeeza Edi by'okola byonna abantu babakola ki? Naye nga mbasuubiza guno omwaka mwagala Nyumba Pro wakolera buli wenkolera wabeera ndekawo Simbo, ndekawo Mark. Mutuwane ku mulimu. Erinnya Mark Pro otulekawo ka Mark ako. Era ne we babbaala nga nali nkukoleddeko
olinawo ki ekigamba kale Maka Pro we yali wano tebyali bwe biti okategeereza amabala nga mayi gembadde baddeko owa ogamba singa Maka wali singa kino tekiri wekiti kati njagala kasimba ako kensinga okukola ako kembalekera era waliwo abangamba naye oba okozesa ki sina kyenkozesa nze nkola na mikwano gyange bantu banjagala musupporting aba diehards ate nange nembaddiza nzo kimanyi gwe Eddie ne bojja n'oŋŋamba nina show nga yanca ati sineewoleetano nenjikuwa negamba genda otandikiroko kizibu nnyo okuba mukyaliwa nga si kusupportinga ekyo kino kyagalako ki nti ne bano bano abajja okutuwagira balaba oweeyisa otya kitegeeza eve ebbanga lyonna sigenda kukyuka Maka Pro oli gwe mbadde ne 225 ngenda sigala era oyo Maka Pro yennyini owammwe gwe muyize mugoberera gwe mwagala ne mugenda musupportinga ne mujja ku botiki ne mugula engoye ne mujja mu naitize olina ne botiki atuwe location abawala abambala obuwero mu mabala bola ababujjawa nze nzampe ku location nasa na opposite Opportunity Bank nasa na mastowa mafuta ga Meru Opportunity Bank walinga ka police ngo okutuwa mafuta ga Meru akaboti kali awo kyali mu container by the way tusabe guno omwaka inshallah tuyinza okukolako edduuka eddene era mu nasa inshallah kitegeeza tuyinza ate kali tekavaawo lete mulowooza nti tugenda kajjawo atubiriko so omwaka guno tusaba mikisa myerere nina akantu kenatesendako neŋŋamba guno omwaka inshallah njagala ngendeko Dubai ka vacation kannaku 3 oba ennaku 2 impumulemuko njakuwerekerako mbere nga nkusimula ku bigere amawulire amalungi ge nnina balina akateekayo post omuntu asobola okunkubira abadde Kaliba kati bino byogera abagagga bange mwena gye muli Kaliba waliwo n'omugagga wange ono ali wa ku nassa baneka mubalageko omanyi raba nze njagala mbawe ku bagagga nga bo nga Doni Kaliba ayagala bwagazi muntu ne mukwatagana naye abagagga bo nga tebatusiima no otegedde bagagga ba Maka Pro kakati Doni Makosi Doni Kaliba ali bate olaba omwami oyo gwe bayita Nectar Prince Nectar Prince ono sigamba nti mumanyi bbanga ddene Nectar Prince ali wa nasa ku nasa wakolera gwayagala banners biki naye alina omutima ogwagala omuntu nti bwakulaba nga olina kyokola ayagala akongereko so abasajja nze no bwembiteekayo wano okutegeera basimanyi nti abantu babigoberera yaŋŋambye mbadde nsaba ne guno omwaka tukole ffenna byoyagala byonna ebirooto bituukiriza nange nteekaamu kitegeeza wendaddeyo yaka vacation ke Dubai nnaku 3 oba nnaku 2 bo bagambye omwana ayagala genda kwetaamu Nectar Prince wa ku nasa we balekolera abantu banners akabi balekolera abantu graphics wakabi omono mulimba Trex Media Trex oyo omwana atukolera posters za nights akakana akato budija Savage obonna butabani buli aba Jordan ba Vibes Media abaana bonna bali wa Nectar Prince sawo bakola ebintu byakabi so mulimu omugagga wange ku Apple Furniture onasonyiwa omuyisaawo naye oyo akubye ku ssimu naŋŋamba oyagala genda Dubai umulamu mwendi mweyo group Joystar Fashions kuhamu waliyo Alumata Recruitment Agency Alumata batwala abantu bweru kati yo visa no yati yo yabwerere so kitegeeza bannaye guno omwaka ngutandise na ssanyu mwana nze sijja kulimba mbaŋŋambye kyoyagala ennaku 3 tugenda kuwumula mu Dubai kola programu otubuulire tugenda bikavalinga wabayo n'abagagga bange abalala Doni Makosa ajja kujja abagagga airport pick up Doni Makosa agenda kuŋŋamba kati nze ebya ticket bideke Doni Makosa mumanyi Doni Makosa agenda yiwawo omubiri awo nze kubuulya naye nga njagala gendako Dubai mpumulemu luli nagenda nge Dubai mu bawala bwange nze kukola kati njagala gende mpumuleko nga wendiwooleza tonic tugenda okukola Boterevu tubadde ne one and only Maka Pro and of course omusajja akyasinza okuba night one e Kampala agambye nti akuba night buli lwaku 3 jangu ku tonic basangwako akamwese ate olw'omukaaga nalwo tusangewo tukeesa bukeesa tiri obudde tuvaawo tunula ate ku lunaku olw'okutaano ne tubeera wali ku Power King ekasubi omukyalo oyo wamwogeddeyogeddeko ne mutunuulire
mami mu furniture katina mami mu furniture omulabe jango tubuzeeko mu mami omulabe oyo mami jango tubuzeeko oyo yafude omugagga waffe mami bumu oyo mami bumu mami bumu soko tuleko wano mami bumu yake mukusemba ndo mutode akabera kati Mari aiza katokochera ekizike oyo buli kimu kyakola ndasima tatala yafa saba yaggwako munaye bobona mudagala kweyo omutwalo bogende ewaka kamugamba boti mugambe bugambi nze siina amafuta sazinako ajja kuba jakuyinza nenga ekipisiza omukyalo oyo omulabu baiza mu bintu ebimu tu appreciate nga batukolera mami mu furniture wano munasa naye simukimanyi mujja ne mumulamuzaako entebe ne mugatwamulaba oyo sebo brown skin yali njagala bayise mu bintu bino byendaba gwe kakkana video za wano tuziina kakati mami mu furniture yoyo omukyala gwe mulaba gwe natandika naye omanyi tanta simuta oba huwo fe tuli tuti kakati omukyala oyo mukibira omwamulaba yabikola akasente yakateekamu netunyumirwa mbadde njogera ku bantu edingo ogamba n'omwogerako naye nga tomanyi mutuufu yoyo emami bumufanica yoyo mubuuzeeko ekimukumidde mu maali ya bufanica dadi bumukani wange ewe kiri esaawa yonna interview ya mami bumufanica ejja coming soon era brown skin woba okolako interview netagoba bucket kuba amaziga nina ne bambi alina essanyu alina n'ennaku naye kyesinga omwagalako asobola nakwata ennaku ye n'agizza ebbali n'agamba kati kola kati mami mufanica osanze wano mbanjulira abantu ngenda nakoze trip eyo gende Dubai egenda ba ya nnaku 3 era mami mumu ye kimanyi ajja kumpa oyo ajja bako kyateeka mulinde lekaleko kyayogera tuwulire wangi maama tuyino enyino genda ke Dubai buno omwaka maka program eyo abeeragireko kikimwe bakusubire Dubai bale ina kyensaba maka tagenda yekka nsamusimulako ku bigere obugoye obuba buddugadde tereza oluseko olumu kati mukyali awo owatto bosi wange owokutonic wakamu esannangamba kyagenda kumpa mu trip yange e Dubai bosi bange nesinalonda mwezi nina okwesibako ize buli kimu kijja soboka Sina national dina passport nekalize mbadde nsaba nze just bampeka trip nzire food nze just akange kawa nokumbi unsasulira basi hotel njagala genda parliament yange tagivaako omukulu kati sebo li mu apartment bya mukama alina gudde na koloni atezi yali efumbi emboke gendo nyokera mu apartment omwo by the way apartment njagalayo omuntu omwampa ebimuli nga biriko emitwalo 5 gya bukadde 2 naye nga yo apartment twagiyingire inshallah edi nkusabira nawe ogiyingireko enyumba bansabire nawe nkusabidde mami bumuye soon tugenda tubawaayo akaddaka mu maaso kasa tuwaliza surprise mami bumufanicha guno omwezi bana etemulako mikolo tukasabukulawe kali mugenda era tu brown skin tukuyise
Omukutu gwo tuguyise gubeere ukwate wano wennyini gwesirika Africa surprise kitegeeza omwaka guno tusuubira birungi byerere ku macro ne ku brown skin tuleme kulya nnyo tusiibeko ennaku nga 2 emabega ono bagamba mu January esimu togijjako anti kati wulira oŋŋambako emabegako ennaku nga 2 emabega brown skin ajja kuwa amawulire tetujja kugobera tujja kunyumiza mwemanyi nze munno jako essimu gwe tujja kunyumiza mami bumu soko tunyumiza ku bomu furniture omugambi akubulye bomu furniture weesangibwa ngenda kulanga bakasitoma bafe abalungi abaagalwa kansubire nti muli bulungi kansubire nti mweyagala happy new year erinnya mami bumu furniture enansana opposite signpost ya Nexus Hotel eyetaaze furniture ow'omu nnyumba furniture omulungi tutunda okutandikira ku TV stands ez'omu nnyumba tulina dinings 4-seater 6-seater 8-seaters tulina center tables ebitanda gwe kyobeera omanya buli furniture ow'omu nnyumba omulungi ate nga amalayo ate nga ne furniture waffe alina guarantee by the way ate nga naawe atalina sente z'awamu nti nina kaashi osobola okusasulako mpolampola mu kibanja mpola mpolampola mukwata sente tutandikira ku $5,000 okudda waggulu ate gwe nga gwe kyali wange leta mutwalo kati ntwala kiri ekitanda ofuna ekiwaya ng'onteerako paka wamalayo item yo n'ogitwala naye ng'atwetaaze ku TikTok kwetuli bumu furniture enansana interior and exterior designs enamba zaffe tulina eza WhatsApp n'ezitali za WhatsApp eya WhatsApp tulina MTN ne Airtel bayo kweziri mujje mutuwagire mujje mutwale ebintu ebyomu nnyumba ebirungi mujje mutwale ebitanda ebikola massage dining gy'otuulamu ebbina ne lyeyongerako bwe riti ng'eryange ate buli abeera mu furniture wange aba alukinganga wenanaligosoba mu kitanda mami mumu kye yanguza entebe entulamu obulamu butambulira ddala nga bwe wabubala nagenda mu apartment nemuga ebintu bye nkuwadde essaawa yonna oyo kiŋŋamba yangamba kano ka ero kenkuwale nyakayingireko mu apartment wallahi mwaka guno nkayingidde apartment ngatambudde ku nyumba ne bambi omulogo yafunye obulamu bwabaddeomulogo ng'okuzunga mu mayumba bambi eddogolo lyafuluse nakutadde twayingidde omwaka omupya ndoga ngende mu yange kuba kati apartment mwetu wayingidde apartment omukazi gwe wandaga nga tiwayingidde naye apartment talk about that koma maka jamutukole bwate bwe yadduka ne kukoni ne ku press conference buterevu muzikirize tukome wano olwalero Madde MC eri running the city and of course tubadde ne wamu furniture kwa sawa mune munange Quintessa MC allow me to tell you that everything comes with a reason. Brown Skin event, subscribe, like. See you when you see us. I sign out.